Mbalako balungi abatulaba programu yaffe abakyala abazira ne mukadde wange Sheikh Muhammad Golobi nga nabategeezezza mundi gulo gwayita twaleka Allah yajjulula omukyala Rahil yatwala kwanka wanvu nga tannazaala Allah amuwadde azadde ate lowooza musajja mukulu omwami we essanyu eriri awo Yakobo omwana owokubiri Mungu omukyala mututte n'atwala mukyala. Abaana bano beetaagisa okulabirira kubanga taata kyaddeyo okukwasa mukyala naye bana abaliwo nnyinnyini bano balina okulabirira abaana baabwe naye ate Leeya ne Rahil bonna baaki baali ate nga bonna bamwami omu. Ekintu Allah ate kyeyagaana eno waliwo ebintu nga Katonda eri yabita ono n'abigaana illa ma qad salafa. Lwaki akikola? Bali embeera zaabwe zaali ndala kuzaaba. Kalwaliro okwata Jamira n'omugattako muganda we oba yaani oba oleesa asidi n'olaba olutalo kati aba asidi ate neekalutuuka ne balutwala era oli n'agamba nti kundi ayagala kummanyiira bumanyiisi naye nga bonna bagenda kawamu n'ateekayo ebigambo bye n'addayo ono agenda okujja ng'oli yayiye onoono n'alekawo ebibi kati fitina Katonda tajagala. Embeera yatambula etya abaana bato maama agenze wali agavubuka agakulu. Ekisookera ddala ngaffe abasajja tetutera kwagala kubeera na mukyala ate omukyala n'afa era omusajja nga bamubuuzizza nti ku mwana n'omukazi ani aba afa olowooza kuwa ansa ki? Twalekere ansa eyo nzibu yakuddamu. Nze njiddamu nzibu yakuddamu nze njiddamu nagamba nti tebakyankubira bigamba ate mba mbawulira kituufu seeka nga bw'anaabiddamu omwayine nze ndeeta byange bireke mbireke ansa yogiddamu gireke ansa nzibu kale sinedda oŋŋanye Buganda naye sinzibu yo sinzibu ate n'omukazi bwe bamubuuza ku mwana n'omusajja ani yandifudde era nabo balina ansi eyaabwe abo yawe enyangu ontadde eyabwe giddemu bo bagamba omusajja afe kiyinza okuba nga munnanga akaana ke kano kokka abo bakirina naye yeeno n'afunayo omusajja omulala naye omusajja ansa nagirese ansa bagitegedde kati Rachel afa. Rachel bw'afa ate yazadde nga bugenze ayinawo akaana kano akakuzeemu ka Yusufu ka Josefu ate bw'azadda tulaba tugamba twogera mwana naye nga yafuuka omuntu omunene so tetukkakanya tumwogerako mu biseera ebyasooka kakati ka Yosefu ko bambi kasajja katukagenda kakula naye ng'oseeka obulungi obuli ku Yosefu buyitirivu n'abakyala bano abalala yabaleeteramu ku kantu nga batunulira abaana abaabwe twazaala abaana naye kazi yazadde ndozamutanga namukadde yazadde omwana omulungi kati aba azaala Kabuniyamin n'afiira mu ssanya kazi ne bamuziika Yakobo n'anakuwala onye kyamunako mukyala gwe yali yayagala ennyo agenze adde yakamuzaalira abaana babiri Mungu amututte era etandise okusuubira nti oba oli awo olugenda n'alutwala n'alutuusa ewa Leeya gye yatuuka kuba Leeya ye yatambula engendo 6 naye kati ono ku lwokubiri n'akola ki naye obuzira bwa Leeya nga bw'omanyi abakyala bajja Leeya yagamba Yakobo nti atofaayo nze wendi kati obuzira bwe tunoonya tofaayo ku kyabujja bano abaana kirala baana bano baganda b'abaana bo ate abakyala kambabuulireyo akantu abaana bano oyinza obayigganya nga Katonda mwagenda okuyisiza emikisa gyo n'ekyabaana bo ng'ono omwana ayinza okulowooza ku mwana wo n'aga nti banne muto wange kinga ali mubi n'amutwala n'abeera naye kati ye Leeya kye yakola naga nti Yusufu anti ye mukulu nakano ka Bunyamin basajja katono maama agudde eri n'afa kasigaddewo kati n'akalabirira okukajjaawo
bagenda okutuuka okudda e Falasitini. Omanyi baali Harani. Harani kyangibwawo? Harani kiri bagamba kiri awo mu Syria awo bwe watyo. Harani anti Falasitini ne Syria bali awo kumpi. Ate bo mu bigere baali balungi nnyo nga distance bagira bantono. Tolaba Ibrahim bwe yavanga e Palestina ajja Makka. Kati Leya atandise okulera abaana naye aba yakalerako katono bw'ati senga w'abaana najja. Baali bamuyita Diina oba Dayana. Dayana yadda ku balongo Isu, Esawu ne Yakobo. Kati Dayana yali abaddako kati yesenga w'abali abaana. Kakati ajja nga agamba nti ono omukulu kamutwala naye kimutwaza okimanyi ng'omwana mulungi. Oyinza kuba fitina wano. Yusufu yali mulungi nga yeetaaga teyeetaaga nnyo okubeera mu banne. Kubanga ne bwe nkuwanvuyamu katono otunuulira Yusufu engeri gye yaleetera abakyala okwesala e Misiri. Allahu akbar. Kitegeeza yali mulungi. Abakazi baga nti hasha lillah illa malakun karim. Baga ma hadha baga basharu. Ono si muntu wabula malayika. Akati yoyo kati ono bwamutwala n'abeera naye n'amutwala ku kaala akalala n'abeera naye okumuta akomewe ne wa kitaawe era yali yoleke okutuusa lwe yamuta nga awezezza emyaka nga ndowooza yali agenda kuyingira 6. Azanyazanya nga talina kyakkola. Ate bwe kajja eno ne kabafuukira era ate ettabbu era bali anti kwe kukatunda. Kalaba dadi akaagala nnyo bo tabaliiko nnyo. Naye ng'era awo Leeya yakyavuga olwo yalina kalikaani ka Buniyamini. Kati bano abaana bakolera ono Yusufu olukwe ne bamala okukola olukwe ne bamutunda e Misiri era ono ye yasigala alera ono omwana Buniyamini. Ate era kigambibwa nti omukyalo ono Leeya era ennaku yamuluma anti abaana ababe be babadde mu lukwe kuba be bakulu olw'okubeera nga bakola ki era ye yabawooninga n'aga nti nedda kyemwakoze kikyamu nnyo. Obu bonna buzira omukyalo omulala aga nti oba afaafe muwonye n'omuwona abadde mwana mulungi nina okusikira kitaawe. Naye Leeya yanakuwala era mu kunakuwala abaana be n'abagamba kati ate ye Allah kye yakola nga yaddira Yakobo abazaala n'addira Yakubu n'amuziba amaaso ng'ate Yakubu yakambuwadde agamba abaana mujja kumbuulira kye mwakoze munnamu. Oluvannyuma lw'okumulaga ekanzu nga kuliko Damien Kabibi omusaayi ogw'obulimba nga bagutaddeko naye teri musege gusobola kuteesa na muntu negumwambula ne guga nti kamala okugyamu engoye ndyoke nkulye. Kati olw'okuba nti yali ayagala kunyiiga Katonda n'amuziba amaaso. Kati ne wayita emyaka 8 nga Yusufu ali Misiri bano bali eno nga ne taata amaaso gaziba ate nga ye taata amaaso gagenda okuziba nga yina emyaka 50. Yusufu bagenda omutunda nga wa 7 n'amala eri 8 naweza 87. Yusufu bagenda okuddamu okulabagana ne taata nga Yusufu wa 87 nga taata wa 13. Naye nga Allah yayambye omanyi ekigambo kino Yakobo kye yayogera nti faswaburun jamil ekyo kyamukolera nnyo. Ddaaki Allah yamuzibula amaaso. Omwana yali amwagala nnyo omwana mulungi nnyo maama yamuleka muto naye nakumanya nti faswaburun jamil. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Akati awo yewe yanywerera naye ddaaki baleeta ekkanzu ya Yusufu ne bagimukubako fartadda baswira n'addamu n'alaba
kati mukuddamu okulaba kati ate Yusufu eri gye yali n'abayita batere bagende e Misiri kubanga ebyo ebyaliwo wakati we ne baganda be nabyo tebyanyuma batuuka n'okumwatulira ti in yasriq oyo Bunyamini bw'aba abye fakad saraka akhun lahu min qabl ate nga bakyogera ne Yusufu awulira tebamanyi nti yeye kakati ekiseera bwe kituuka Yusufu n'abatumya kati bajja bonna kuba yagamba mugende mubaleete bonna fe Abayisirayiri mujje eno kad manna Allahu alayna olwo n'agamba kali ka Bunyamini agandi owange yakagamba nti nze Yusufu nze muganda wo naye abo tobagamba nze nkutegedde gwe Bunyamini naye kyanzijukira akasajja katonda nze Yusufu kad manna Allahu alayna Allah atuwadde kati bagende bajje tulye kashi kati bwe bajja okulya kashi batuuka e Misiri nga onoredde kabaka Yusufu naye bw'otunulira ekirooto kiri Yusufu kye yaloota kati Allah agenda okukireeta wali wayiseewo emyaka kuba 83 oluvannyuma lw'emyaka 83 nga Yusufu aloose ng'olwo Yusufu awezezza emyaka 9 ekirooto kye yaloota kati kigenda okulabika ng'akyali n'omuto ku myaka 7 taata n'amugamba nti tonyumiza baganda bo fayakiidu laka kaida kakati ekirooto kituukirira nga wayiseewo emyaka 8 mu 3 8 kakati bajja naye Yusufu bano bwe baatuuka Allah n'akibakozesa si be bakyagala taata n'agenda wansi naye tukiyita kuwa kitiibwa in other words bagamba nti manyi waliwo ak'omuntu kakola bagamba nti ako ke baakola bwe baba nga bavunama bali tebavunamira Yusufu bali bavunamira Allah olw'okuwa Yusufu ekitiibwa kuba ne Yusufu wali mu kuloota yagamba ti taata wange nalabye washamsa walqamara ra'aytuhum li sajidina kati wetugambira nti nga bampa ekitiibwa naye abaawetako bwe bati mu bazadde bali ababiri baaliwo Zulfa ne Balha nga lekyo yataliiwo naye Layya ye yatwala obuvunaanyizibwa ku lwa muganda we n'akola ati ate ng'akikolera mwana wa muganda we waali buzira bwa kika kya waggulu kati Yusufu n'agamba taata taata ye yagamba naga nti mwana wange olowooza si kyekirooto kiri kye wambuulira naye kati abamanyi abamu bagamba nti Yusufu yali yabyerabira ate abalala ne bagamba nti taata okumujjukiza yali yakyerabira nga takifuddeeko kati wallahu a'lam almuhimu nti 11 nga bwe yabyogera kati bano baganda be bonna baakolako bati ate nga be bakulu ate ne ka Bunyamini kennyini kati ke kaali ake11 Qur'an yogera Najim yogera ne Shams Kawkab be baana Shams taata Shamsu mama anti yenkazi mu Luarabu Shamsu eba nkazi Qamar mwezi yo nsajja badde ng'amaze amaanyi nga tadde olw'okuba nti amaanyi g'enjuba ye taata nzibula yange baddemu ekyo naye era amaanyi g'enjuba ye maama olw'okuba Allah amusukkulumyamu era yenjuba ateyo n'obukulu bwati enjuba nga bw'ogiraba oyo maama
kati omwezi yali taata. Kati taata yalabanga bwenanga nti mutabani. Naye kati babeera mu gundi omwo omwana n'ayolesa ekikolwa eky'obuzira wadde si gwe tututte ng'omuzira. Yalowolesa ekikolwa eky'obuzira n'agamba banne nti la tathriba alaikumul yawm. Temukyayina kunenyezebwa kwonna. Yaghfiru llahu lakum. Allah agenda kubasonyiwa mwabikola lwa butamanya. Mwali muzibikira mukisa gwaffe kujjako wano naye kati katuli ekashi mukirabe. Ekiri mu kino nti newankubadde mama ogundi yagenda naye abazadde abaliwo okulaga obuzira bwabwe nenge gye bakuzaamu omwana gwe baasuula balonda mulonde ali mu bifo eby'amaanyi aligaye nti abasoga batwalako wali babona ofuna ku bunyogoga agamba la tathriba alaikum al-yawm. Twakyali tebatali mutawaana oyo omanyira okusonyiwa kabonero ka buzira. N'abagamba Allah basonyiwe. Yaghfiru llahu lakum. Allah basonyiwe. Akati omanyi abaana kye baakola ne bamwetondera. Bamwatukkiriza mutwale mu nsobi sheitaani yatukema olaba kubuuza ndi yakusangawa. Yabuuza mwenyewe. Yusitaani ojogamba yakusangawa. Otyo naye n'abasonyiwa. Ate mulimu omuntu era ne Allah yagamba bw'oba osonyiwa ate tobiza bigende kubanga oyinza okuba nga oli ogenda omugulira erindaazi noga nti nensenga sijji sandi kugulira erindaazi ne muteeka mu kinnya naye Yusufu yenna yabyerabira. Ku nkomerero eno Yusufu omanyi gundi yafa Yakobo. Ng'omwana amaze okutuuka mu bintu bino nga bali mu bintu baamala emyaka 7. Yakobo ne Yusufu baamala emyaka 17 nga balya kashi. Nga balya kashi nga Yusufu tali mu kantu konna nga ne maama musanyufu Layya ne baganda be taata n'afa Yusufu n'asigala nga ne bamaama bonna akyakola ki ate nga maama Layya seeka kankubooze nze nakirabako nekinkwasa ennaku naye ate nga maama wange yakikola atanzaala. Nandaba munaŋŋamba omwami oze bamaama maama ayagala omwana n'atuuka mwami oze munnange n'afukamira bwatina naye mpulira ennaku ng'enzita ne Layya yakikola olw'okuba omwana we atuuse mulala watuuse. Omanyi ekitiibwa kirala n'obukulu. Oyinza okufuna omwana n'abeera pulezidenti nga ne bw'ogenda omulaba ojjula kukola bwoti nga nawe okolamu bwoti naye nga yawulire anti era oyogedde bakambwe bukambwe olaba n'entunula gy'otunula aba yeekazaakaza. Walakin ekitiibwa kyagenda twagambye wali n'okubadde gwe taata niyo nayina abamu ekitiibwa bangi. Kale beera taata naye okugjawo nga mu kisenge ewo mu muddiro babiri oyinza mugamba ate oba bakugamba ne bw'obeera nga ekitiibwa olina ky'amaanyi manya taata nga gwazaala omwana oyo naye nga wakitiibwa togeza n'oyagala okulaga abantu bali tyono nze muzaala noga nti gwereka kwepankajja wano nkakube nekimu nedda mwana nzaala muzaala ekitiibwa kimulekere ebyo mina we mubikolera badde nga singa olwala omungu aleeta ng'alina omulenzi gwawadde ekitiibwa nga nti gwe batudde awo kati gweyagala bano bampeereze gwe leeta kyayi naye nga ngamba munene ansi bagamba tokikola. Salamu TV kooli kinomumaze Layya okujjako okufa kaafe kamuleete ng'afudde oluvannyuma lwa Yusufu okufa ne Layya yafa. Yusufu ye yasooka. Tuyanza mukadde waffe Sheikh Muhammad Golobe, tuyanziza mukyala Jamila eri mu byuma, tuyanziza omukulu Kikaye
Omar n'abala mulade kulaba mbadde balabi balungi nnyo. Allah atusiike nate. Nze Habibu Semakula, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.